Abalamuzi ba kkooti basatu okuli Christopher Madrama, Elizabeth Musoke ne Helen Obura bagobye okusaba okwakolera munnakibiina kya Ant Paul Mwiru mweri awakanyiza obuwanguzi bwa munna NRM Igeme Nabeta. Okusalawo kwayo kusomeddwa amyuka omuwandiisi wa kkooti Susan Kanyange. As Justice Obura also agrees, this application is dismissed with costs to the respondent. Mwiru era yali ayagala n'obudde bw'okuweerayo okwemulugunya kw'ensonga ze kwasinzira okujulira bwongerweyo ssaako obwalina okutegeerezamu Nabeta ku nsonga ze zimu. Wabula abalamuzi bagambye nti okukola kino kuba kunaabulula biragiro ebyateekebwawo omuntu mwalina okujulirira so nga n'emisango ekika kino girina okukoma ku budde mwe girina okuwulirwa. Kkooti wabula ekkiriza okusaba kwa Nabeta okw'okugoba okusaba kwa Paul Mwiru ono era ne beewuunya lwaki Mwiru teyakozesa ennaku 30 ezaateekebwawo mu tteeka okuwaayo okwemulugunya kwe. Ono alina n'okulirira Nabeta. Mwiru yali mwemulugunya ku buwanguzi bwa Nabeta ng'agamba nti bwalimu okubba obululu okwekobana n'ab'ebyokwerinda okulemesa abakuuma obululu bw'ekibiina kyabwe kya Ant mu kalulu kano ssaako okwekobana n'abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda okufutyanka obuwanguzi bwe. Kkooti enkulu e Jinja yasooka okugoba ensonga za Mwiru ng'egamba nti talina bujulizi wabula n'atamatira era kwe kujulira. Ebweru wa kkooti kubadde kujaganya eri abawagizi ba NRM. Ndirusoga ndi mugeso papa wanyala Igeme wanyala ikwamanya kuli Igeme wanyala kubirata na Igeme wabirire kulukwinya myaka masanyusi kuli ninaku Katonda w'amaani webala musaada abali akumalira ebisera mufaacho okwera abantu ali mu kkooti yalemeseza omwana ife okwera abantu nja kwebaza omutonzi. Nabeta aliko byayogedde. Efe nze ngobera amateeka. Kkooti bw'esalawo nga nze ndekeranga kkooti nga bw'esazeewo. This time nga kkooti bw'esazeewo nze ngobera amateeka era kati ngenda kuweereza abantu. Ebibaddewo ebyo biba byaliwo. Kati kkooti bw'esazeewo bw'etyo era nze nzikiriza kkooti nga bw'esazeewo nze mpeereza abantu. Akulira ekibiina ki Ant Meja Mugisha Muntu ne Paul Mwiru baliko bye batubuulidde. Tujja kuteeka mu kimu buwandiike tubalage engeri ensala gyekoze ekyo naye guno omusango si gwange era nze ndi mugumu nnyo n'okusinga ne bwe mbadde because kyalibadde kirala singa naze mu kkooti nga nnamu okubuusabuusa ku type y'abalamuzi benza okwapiyaringa before n'abadde nnamuko naye naze nga manyi nti bano abalamuzi betufunye babadde n'omukululo. Omuntu yenna aba akoze ensobi obudde bukola ki butuuka ku ffenna naffe aboogera n'abo abatayogera ffenna obudde butujajinga judgment ya buli muntu yenna etuuka. Bw'oba okoze ensobi ziba nsobi zo. Okuwulira ensalo y'abalamuzi mu kkooti n'ejulirwamu ku misango gy'ebyokulonda kukyagenda mu maaso.